Komwena amanya gange nze na Kyewa Shamim nga nvudde mu ddwaliro ly'e Lubaga Hospital nga tuzze wano ku Victory nga celebrating end of year I think a Passover yaabwe. Tuzze ku Victory nga batuyise tugeme era tugenda gema abantu bonna abanajja abazze ogemebwa dozi esooka n'abagemebwako edda nga bali ku dozi yaabwe ey'okubiri. Mu ddagala lye tuyinawo leero tuyinawo era lye tujja okuba nalyo paka festival eno bwenaggwako tuyinawo Pfizer nga tugenda mukozesa okugema abasooka obusoosi then n'abazze okufuna dozi yaabwe ey'okubiri. Tuyinawo Sinovac nga twamugemesako ku basomesa nga Sinovac oyo tugenda mugemesa ku dozi ey'okubiri tetugenda muwa basooka busoosi. Then eddagala eri tutayinawo bulungi ye AstraZeneca abafuna AstraZeneca nga bakomye ku dozi yaabwe ey'okubiri. Mujje mwenna ng'oweza emyaka 15 okudda waggulu mwenna tujja bagema oba oyina ekikwogerako oba toyina jangu nga bw'oli eddagala bw'eri eddagala terina buzibu bwonna ku muntu yenna. Eddagala lino liweebwa omwana omukyala ali olubuto liweebwa omukyala yonsa n'omuntu yenna ayinamu ekirwadde. Leka okugema kubeere kugwe ng'omuntu so towuliriza bigambo by'abantu. Omuntu obeera tuwulidde nti mugaba ne booster dose kituufu wano wekiriba? Booster dose enteekateeka eyo gyeri naye tetunnaba gitandika lwansonga booster dose tusigala tukuwa vaccines ezimu ze twakuwedda so tetusobola kutandika kuwa booster dose right now nga waliyo omuntu akyetaaga vaccine eyo kyekirwaki booster dose tetunnagitandika paka nga ministry etukonfaminze tujja kutandika okugaba booster dose. Yes, ebo.